Chiruluta Yusufu Nkeretanyi ayagala obwa MP bwa Kalungu East mubbi si mufere wabula mubbi. Lumbuye yavaayo n'amukolako video emabegako ndowooza ennaku ziringa 3 n'agamba oyo Gaya ayagala e Kalungu asaasaanye ennyo ssente muvubuka muto. Gayi mubbi alina emisango gy'obubbi mingi abantu abasinga ne balowooza Lumbuye yali alimba. Naawe nagezaako okukola research ku Gaya oyo nensisinkana abamu ku be yabba. Waliwo Haji omusigenda kwogera linnyali ali mu Kiyemba watuusa fabrics z'entebe ne curtains. Oba njogereko limu Haji Sula. Chiruluta yamubba biliyoni ezikunukkiriza 4. Chiruluta alina emisango gy'obubbi tobala mu kooti. Abbi abantu si kufera wabula kubba nga amenya store, yamenyanga store ya Haji oyo ne babba material we worth 3.7 zikunukkiriza. Now Chiruluta nyina wano file namba ku meza yange. Chiruluta yekobananga n'omukyalo ono. Omufunye bulungi nnyo cameraman Kajubi Saison. Ono mukyala wa Haji. Bamuyita Shamim Nakachwa. Yekobananga ne bakodomi ba Haji abandi badde baganda b'omukyala. Ne Chiruluta Haji buli we yagendanga e China nga baleeta fuso nga batikka engoye ze nga bazibba. Chiruluta nakola amaduuka ag'enjawulo nakola biki. Abantu b'e Kalungu, you should be very careful. Good enough Haji yagenda n'atwala okwemulugunya kwe mu National Unity Platform. Ate si yeye kawalo ne Haji omulala gwe nasinkanye era nakasero era naye alina emisango gy'obubbi ku Chiruluta. Chiruluta ke kavubuka kakalabika ennyo mu video ku Nuupu awo nga kawadde milioni 12 kasasulako bbiri za kashi. Mukajjukira video yatambula nnyo. Chiruluta mubbi yennyini awedde emirimu. Now yine ebbaluwa wagifunye Saison. Eno ebbaluwa gye baatwala mu NUP n'obujulizi bonna abulumika omusajja okuliko kamera ez'ebifaananyi kuliko audio kuliko message bazaakwatagana nabo be yabbanga nabo n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Eno ebbaluwa baamuyita ne bamutuuza ne bamugamba sasula Haji. Chiruluta n'agaana okusasula Haji. Leero kansooke nkomaawo ngenda kukomawo ne video endala ku Chiruluta. Nkomyewo n'Enkerettanyi Chiruluta Yusufu ayagala obwa MP bwa Kalungu East ku by'obubbi bwe obumwogerwako. Lumbuye yavaayo n'amwogerako. Eno paati yakubiri ngenda bawa paati nga 3 ku Gaya kuba nafunye fayiro nnyingi nnyo ku ye. Nakugambye mu video eyasoose waliwo Haji mu Kiyembe avunaana omuvubuka oyo Chiruluta okumubba ebintu. Kumubba si kumufera, kumubba kuba yamenyanga store ze. Yekobananga ne mukyala wa Haji bamuyita Nakachwa Shamim. Ne bagenda Haji we yatambula agenze China agenze America agenze wanga bagenda ne batwala emmotoka ne babba. Kamera z'abalaba abaana bewaka babalaba buli omu. N'abamu ku baganda b'omukyala abandi badde nga bakodomi ba Haji kubanga bano ba Chiruluta bonna baali bakolera Haji. Now Chiruluta ayagala bwa MP bw'e Kalungu. Abantu nga bayinamu embeera bweti ate soyo yekka ayina emisango mingi. Waliwo ne Haji omulala enakaseraawo naye namusisinkanya era naye ayina cases ezimu ku Gaya oyo. Chiruluta nakulaze. Now this is director Chireka. Okay. Kati eno yali eva mu criminal CID. This was coming from the CID. Ojiraba. Chiruluta mubbi. Era abantu beka NUP ono ne mu vetting teyandibaddemu. Ye yandibadde ono ne mu vetting teyandibaddemu. Yandibadde kati ali mu birala nnyo nga ye mwamujja na mudda. Simanye mpya ali Kalungu sinemanyi na bani balala baagalo ne Chiruluta ayina emisango mingi egy'obubbi obukenuzi. Now wano yali mu dock. This is Buganda Road Chief Magistrates Court. N'abantu bana accused of stealing curtains worth 3.7 billion. Therefore Mugumya Yusuf, Chiruluta Nkerettanyi Yusuf Junior, Ivan Ziwa and Johnny Tamale babano. Kati ono ali mu kajozi ka Seno ye Chiruluta face yagiteeka wansi omulaba. Face omulabye bulungi nnyo Saison. Face yagiteeka wansi naye nga yeye wano baali mu kooti. Olaba
olaba wano 3.7 billion mubbi nnyo abantu be Kalungu. I want you to watch out. Then bino bye bimu ono Ajat namubalaze. Ajat sambalaze ono ye mukyala wa Haji yekubananga ne Kiruluuta. Now ebbaluwa nayo nagibalaze gye batwala ku NUP ne Rubongo ya SG yaliwo era ne bamukubira ne Kyagulanyi ne bakubira Kiruluuta oyo ne bamuyita ne bamugaa Kiruluuta emisango gisussa abantu kyekimwe n'ensubu gapa emisango mingi awo soko sasula abantu ogiraba eri received stamp ogiraba yino wano it was received ogiraba obiraba ndowooza mwalimu obujulizi bwonna okiraba bulungi. Now Kiruluuta si mwangu ssebo yagezaako n'okutta Haji kwasaba alabanga byonna biremye ne bagezaako okumutta. Waliwo omukyala bamuyita Nayiga Janati abeera bwayiise yakonaivinga n'oyo be bamu ku baali mu bubbi ate yayagala yafumitako Haji ekiso. Oyo mukyala bamuyita Nayiga Janati olaba yino reference bonanga biganye bayagala okumuto gifunye Saison. Now nyina file nene kati ngenda komawo mu video edda kuzire dakika meka dakika 3 zikyali kamba mbongere kati now waliwo ebintu ebimu byakoze oyali omwavu omwetisi olaba zino ze zimu kunjuza azimbye mu sente za Haji oziraba ziri Kigo wali okulirana Serena omanyi okuzimba wali Serena wali okulirana Ekigo okulirana Serena oziraba ozifuna Saison Kiruluuta Nkerettanya Yusufu mubbi nga bw'okiwulira omulabi ozirabye oziraba oziraba kakati oyo yayagala obwa MP bwe Kalungu. So NUP tubakowoola ono musajja munnammwe nga mmwe yakera ku makya n'akola ne bamubba ate si yekka abantu ng'abo sisuubira nti ne mu vetting bandibadde babeeramu ate nga NUP erina obukakafu nkulaze ebbaluwa yino gye baatwala ku NUP yino ate si yeno yokka emisango mingi ekimu n'ensubu gappo balina emisango gy'obubbi egyakye egy'okufera abantu bali awo bakaaba okitegeera. So abantu nga bano NUP mandibadde mubateeka ebbali kubanga replacements nyingi actually si yali nayo ono yanne mu vetting yandibadde tagendamu kubanga mubbi nga bw'okiwulira akabiza abantu amaziga Haji namusinkana ng'akaaba nangamba kali balance nagwa musajja yali akozesa obuwumbi bumeka nagwa ndi mu kweyamba kudda ngulu era we namulaba nga ayagala ebyo bya MP ne ngamba sente zange azisaasanya akola obubaga bwa kumukumu agenda ku best hotel wali Kiruluuta n'agula wirubalo y'abakazi bamule buli lunaku Kiruluuta agula wirubalo y'abakazi wali ku best customer yasinga oyo Kiruluuta gula mu sente zitalizi zakola obubaga buli abakazi b'oku best yabo abakolera obubaga nga balinga bakazi be bwa milioni 3 sente zisaasanya nga omanyi omuntu atazikolangako ne bagenda mu court Haji wateeka ata anateekawo milioni 5 times 10 kuba sizize yate yazibba kuuli akwesa sereza oli okulwanyisa oli. Now NUP mwami Lumbuye bwabe wantagingira Lumbuye Fred